Abanangi amanya mta Levixone tubaniza mwina ku G256 wano ku Soul TV. Wallahi wa mirembe. Kansubire muri redde. Ndi wano n'abansajja aba omukyalo sajja wa kabi n'omukyalo wa kabi. Ya tumwebaze. Yabagiriko mujekuyeko. Otusinga kuyimba. Yeah man, big up on yourself everybody. Otusinga kuyimba. Kweli. Ndi mujasala kulya mirimu gyammwe. Toyagala kola ku TV. Nagala kubatwalira ko mulimu gwamu. Tutandike tusimbule. Isho bagiyite mboze kabalaza. Tutandike tusimbule. Tusimbule. Mbadde noonya kabalaza. Kale twende. Video vixen gwakoze samuyoya. Wamuwa sente mmeka? Samuwa sente. Solo okuflyinga video vixen. Nemukola decoration. Lako vixen balija bonna balimu. Aba mukyala, omukyala yalimu eyo video. Woman of God. Woman of God. Dala mutade ku TV y'amaanyi. Kansooke mwebaze okutuwa omukisa okubeera ko mu video yaffe. Amina. Ya, kyali kirungi nnyo. Amen. Ya, Mukama mu omukisa mu mutima gwe kyeguyanya ffe baani. Kubasobola okuba tulina Woman of God mu video. Kyali wange ng'ava eri wala ennyo eri. Nava mu America. Kyali wange ava Mbalala Regi. Naye ali awo ghetto youth mulala zenva wano Kosovo mu myala kwegamba. Kati we wategeka oluyimba olwo. Wali olowooza lunabeera lunene bwe lutyo? Nze nyimba zange sizikola kubeera nnene. Nyimba zange nzikola kukwata kwabo abantu abasaanidde okukwatibwako. Okay. You understand? Ate nali nkangibwamu awo nga ninga yagala otomera omukwano kitegeera. Ng'ogudde mulaavu. Ngamba nga nkangibwamu naye ate ng'ekirungi omuntu sajja gwenyina naye gwenyindi naye kugamba yabindeetera yasooka n'afuula best man we Regi. Ganimbira bange ebintu ebyo birungi era nga binyuma bannange baganda bange muwase mukole emikolo mpite ennyimbe ebintu ebyo binyuma nange ngenda kuwasa. Amina. I'll definitely do that. It's something I can't wait. Amen. And Amen. Everybody will be invited. Amen. Yeah, buli omu ajja kuyitibwa buli omu kadi njagala nakukola ekyo tushanjawulo mukko nga gwogenda bugenzi mu kibuga wali nonoonye erinnya lyo nga kubanga buli omu ngenda muyita kati nyinza okutafuna sente nyingi nnyo buli omu kumukola invitation. Embaga ogenda giteeka nyinza nogikola ennaku 3. Nyinza okukola Kololo Friday, Saturday, awo Nambole, Saturday nenyingira awo Irugogo. Nobateeka awo. Nzimeba superstar. Ngoli mu suit emu. Anja kuba nkyusa kama jaba tuwadde akasente by that time. Chikola sense, chikola. Kati then tukube Nambole eyo. Nambole nayo genda musabika. Tuyinza nogenda paka Mande kubanga wali abantu abatagala nnyo bifo bingi by'abantu bangi. Tusigire ekifaananyi ky'omukyala gw'ogenda otuleetera kwezi ennaku 5 ez'omukolo. Omukyalo yalina okuba nga ye anywedde kuba n'ezo ennaku si nnyingi okubanga oli ku mukolo kubanga yakolamu kituufu nga energy we eri bulungi nga asobola okunywera ku ttaka bano. Then ekirala of course kino kyo alina okuba nga ayagala Katonda. Amina. Ate nga tayagala Katonda kyokka nga ayagala n'abantu. Amen. Because that's who I am. I love God by loving people and I serve God by serving people. Amen. Uncle tumwebaza. Sabula. Sabula embozi kabalaze. Kabalaze tabusi. Bagayana ku 5. Maybe kosite ku microphone yonzi kiri. Tewali mtaka. Neyanze. Ede manyi no embozi kabalaza ndafike genda kubanga muliro gokka. Genda kubenyo. Kubanga ndesigenda kutambula nnyo nve ku relationship kubanga era watandikide naye kumulaga. Agambye tanamufuna. Netanamufuna. Bulijjo tubadde tulaba ebifaananyi bya Carlo Nantongo. Kibuzo kyako kyeso. Waliwo ekifaananyi kye twalaba nga baalinga abali eri ewaffe Mwankole. Nga balese no ekyo bakiyita batya tugamba bali mu byanzi yes ekyanzi balioko baliano bacunda amacunda banywa mate baturire batya mahansi. So now ntenda kumanya relationship yo ne Carlo Nantongo ereta kubanga era abasinga ffe tumanyi osanga naye omuku line we tunachuzinga tukole embaga. You want me to answer that in Lunyankole or Luganda?
Because you have talked about a chance njagala nnyo ekyanzi era newange eyo mu nte zange n'ebirere n'okucunda manya nimbimanyi at least ekyo katukiisewo mu bwangu akuyita bestie njagala I'm so humbled, yeah. You know, but I'm everyone's bestie, mostly those who really know that you're a bestie. That I'm a good person. I am always free to be anyone's bestie. Or define. Define zani. Nze ndiwo kwagala bantu lwaki bwe baba banjagadde. If they can put me in any position where I feel comfortable, why not? So Carlo Nantongo tried to call yali advert. Really? Yeah, era lwakuba just ndowooza temukola research. Kituufu tebabitugamba. Naye nga twali ku Macheda twaliyo bangi kati baali bakola bu videos bwe bagenda nga balanga kifo ekyo kya Macheda. Yeah, so that's how we ended up having a picture like together. That. Yeah, which was a very beautiful thing because nakyo kina kyekyadinga ku kalango. Kiringa bwe nekunampito sponsor Bethel Covenant College. Then tugenda naawe netubabanga ekutte ebitabo naawe ya tukitegeeza mbu atofuse mukyala wange kituufu tekisoboka taata Carlo no lwakuba just gwe mwalaba naye mu kalango mulimu abantu bangi nnyo naye lwakuba nti amaaso gabako ekintu kyegaagadde olaba kati amaaso gamugayagala ekyo which is also a beautiful thing. A beautiful thing. Yes. Very nice. Yeah. Kati Carlo Nantongo ne Muwa Emma bayimba batya ate mulanje bannange. Yes. Bayimba wa. Yes, Carlo Nantongo, her voice is amazing. Era mba nsaba Mukama Katonda buli kaseera akyuka ajja ayimbira Yesu Kristo at least ekyakimanyi olina kuyimbira Yesu Kristo emyoyo mingi egikulindiridde okitegeera okugikyusa. So tulina Muwa Emma, big up on yourself. Tuvambala Chusi, Peter, who is my other manager with Leo. Tugenda tuvayo zalisa tuvana kuyimba by the kugundi kusedi muzeji yali ategese katujja nga tulina vibe nkubira n'essimu sawa 10 ezekiro nga tuli mu mukubo tuvuga sometimes bwengenda ku sets ezo enkeera wano mba nyina either omukolo oba something yes kubanga nyina perform ministry endala so nkubira n'essimu sawa 10 musajja watu era n'essimu I want to thank you for always you know when I reach out no kwata essimu yange ne oba kiro saa mwena ne mugamba there's something I feel ku mutima gwange njagala I want to point out he always gives me time yeah. So nekubira n'essimu ne mugamba tuli mu kubo tujja sawa 10 nyamba nkusanga yeah era tutuuka ne ngamba ngendo tuluna mmotoka nga mulimu basajja bokka kitegeera ate nga bambi mu bayimbi nze omanyi nkyanya abasita na price tag abire busy oyinza wali omuleseeyo embalala ng'ali mu lukuŋŋaana by the way kisoboka because mwe okutandika nabo tubaleka ate kadwe twategedde embeere emisinde gyeyongeramuko kati nenkubira Carlo nemuga Carlo kuba oli Carlo antwalanga big bro we ampuliriza nnyo nemuga sawa 11 nkusange wani wanisimu tikale musumba tugenda netukola oluyimba olwo lwowulira buli omu alimu wabakubaawo buli omu owuli abakalo ne bayimba Muwa Emma I want to big up these guys ne video negenda fuluma very very soon ayesho nga Muwa yimba suwa ani yajikutte Mukwano tulinde muko linda ninye kucha wakati kambuze omanyi abantu abamu ffe twagala kumanya exactly bayimba party Muwa Emma ayimba party yawuna wawulira tetubawulira yes bwowulira mu luyimba Muwa Emma muwulirawa Muwa Emma obali wali webogerera lanje kati Muwa Emma linda video genda mulaba bwe mutawulira bulungi mu maloboozi mugenda bala mu video we bayimba isn't that beautiful? So beautiful. Let's wait. So beautiful. I'm going to remember the pastor. Uncle Elvi.
oli derinya Bestie. Yeah. Okay. Abantu bangi ebiseera ebisinga bamanyi nnyo okuvumirira ne bavuma ne kati bakyakomerera naye gwe ne mu comedy store ogere n'oweereza wali bava naye obulokole ng'obusudde. Okusookera ddala njagala nkibeetondere abatakitegeera is a choice. Munsonyiwe ogenda ne okuyimba ndi mukola mulimu gwange era munzikirize nkola omulimu gwange basaba busabi ze gwe mulimu gwange. Me am an evangelist. Mission is hook souls for Jesus. I can't hook souls which are already hooked. I know. Yeah, true. Amina. Ate munange ne mukama wange bosi wange era gyandagira okola kyokugenda. Yes, muyinza okuba nga babosi namwe muli bangi nga mwandyagadde okubeera bakama bange which is okay. Ngamba nnyo abantu when people don't understand you kati nzaani anenya abantu abavumirira Yesu Kristo. You get, I have no problem with them because at the end of the day I have to give an accountability in heaven on a personal level. Nyinza obutabira na bakama banga babaagala nyimbe gye baagala nyimbe nga ndi ku mugendo gwange naye bosi banenya era sibalinaako mutawaana batuufu kugambye ensonga lwaki mukwano gwange obanga oli mulizi wanjiri ng'olyenga obuulira for one reason, because there are many who never understood God. Them even make it so interesting for you. Ngamba nnyo abantu the way you don't banga musumba Levi tokole kanisa byonna byoliko nedda Katonda kyonna kyanangamba okukola naye nsobola kubanga boss wange yandagidde ne kati bona tukambwa kabaka bona tutwala so msabira bambi abatatutegedde batusonyiwe naye batuwemu akakisa tuweereze Mukama kubanga twali tulina ebintu bingi bye tusobola okukola naye twasala okuweereza Mukama. So batuwe omukisa tuweereze batusonyiwe betubadde tukoze bulungi tuli baana tukyasobola okukola ki okutereeza and on top of that ne Bayibuli abantu bagisome. Amina. Worst stage experience? Anze tewakyali worst. I have seen it all. Waliwo akakamu kosobola otunyumizayo n'ogamba kano kasukka? Nze bingi nnyo abantu bye batukoze. Waliwo omuyimbi ali awo ku TV nga ye bajja kumugamba sigenda nabimugamba kumumala mu maanyi kuba ebyange biyinza okuba birala nnyo ku baana baliwo kati okitegeera. Me, I always say I'm inspired by everyone who came before me. When I speak something like that sitegeeza nti buli kimu kye ngenda oyiga naye waliwo we baagwanga ndaba nangamba waliwo ekinyanze n'embuuka. So bambi for them they are like a living sacrifice for us. So omwana yenna ali yalaba sigenda kuwulira byempiseemu naba kyomanya tebibadde byangu ate biyinza obutabeera ku level yo naye kyengenda okugamba nti toggwa kuweereza oli muweereza wa Mukama tekijja kubeera setali fair nga bwe kitaabeerera Kristo kyangu n'awuliranga ekikombe kimuzitoweredde. You get my point? Olaba otonyi ezziga litonnya okuva mu ggulu kati goloze n'ensi eri nnomo enensi ogimanyi faba mukyobola atubeereyo ne tweggalira. Yes, era n'agamba naye mugume webali so maane ngenda weereza Mukama n'obulamu bwange bwonna kubanga yenensi. So kyembadde ngenda okugamba abayimbi this is now me. I hope it helps you. Every situation I run in, like Jemba Mpisemu Bulamu, I see it as a testimony tomorrow. Amen. Because Mukama mpanguza all the challenges now. I know it is happening and is watching. Revelations ina weyogerera nti yakweka ebyo maaso byaffe
n'abitukweka ffe n'abikweka n'omulabe waffe nga ffe kibitukwesezza si lwakuba nti twala kumanya nti tomorrow kama doctor at the end of the day naye ku distractingibwa. You do something like at the end of the day, I'm going to be the biggest whatever, something like the way they name them big, but you know, whatever you're going through today, it is your story to tell tomorrow. Amen. If it wasn't for everything I've been through, Sunday bad day, Mukama, you will now want day. If this goes to all the pastors, dream aborters are gonna come your way. Bantu mwebali, they are ready to abort. They even have platforms. They wake up every day. Their mission is to rebuke, abort people's dreams. You know, they're there. Washigit. Umuntu natuka ekiseera nakuba buli basumba bonna, nakuba abayimbi bambi, nakuba buli omunasigala nga yika omutuufu ku nsi. Naye obutuufu bwe bunnumira kuba si kibi omuntu kulaba nti gwe omutuufu. Because era obutuufu butandika naawe. Nogamba kati ono banga lyamala ku social media nga avuma abagayabulira abantu ababi bannabbi buli omu aboogedde nga ye bameka abatudde ko olunaku kululwe. Why don't you use that same energy to preach ono Yesu gwe nkubulirako teyabba teyatta tena kye yakola instead of preaching what other people are doing and it's bad. Because at the end of the day our mission is to speak the truth, and the truth is who? It's Jesus. You want to babulire ku Yesu. Amen. Tell people about Jesus. Kale if babantu bayinza okubanga babi bakoze bibi, then tubabulira bibi yakola. Let people imitate God, not the world, what is happening in this world. You get my point? So but still I'm not here okunenya omuntu nze ni muntu wa Mukwano. Nze njagala buli omu n'onjagala sikuinaako ttabu kyokka nkubulira mukwano gwange. Kati kino kankibabulira era ndowooza omulabe sitaani wajja okuyita ekisobola okunnuma. Atera kuba nti mbanga alabula omulabe sitaani. Naye naturally ngamba nnyo abaana bembeera nabo bakyali bange baweereza bannange Levixone ne mbagamba olw'embeera nga nveeyo okuweereza bwe nti nakyenjagala sinjagala kubeera bw'omu neebake. Nembaga kati bwe nsanga nga ekisenge kyange tekisobola kweggula, I'll be very stressed. That's how crazy it is. Ningenda ngenze kuumula nkwata oluggi lw'ekisenge lugaanye. I think I can be stressed. I have chairs agula ntebe z'okuseebakamu. Njagala buliri bwange. You get my point? So kati eyo level nze gye natuukako, I understood God to a level that nobody can stop me from serving, because I have a very personal relationship with Him. Sometimes nsanganya abasumbere ku lusozi nga ngenze kusaba nobalaba nga beekuba obwama. Ono si Levixone. Wow. Ate munnange, it is so funny. Bakino kinawulika kitya nabagambye munsasire ebinaabe n'abanjogedde bubi nange siyenze nti manyi nnyo okitegeera naye neŋŋamba wow, this is so funny. A pastor is asking himself why I've come to pray. You get? Ati obalaba ng'olina w'otuuse baba balowooza ebyokusaba wabivaako dda. No way. Ate kati gw'oyogedde bulungi. Baba balowooza bwe batyo. You're trying to be a good person. But let me tell you, bati balowooza balaba omuntu ng'onu bo balina ekifaananyi kyabwe because Katonda yabaawo omukisa balina obudde okupainting okusiiga how everybody should look like. By the way, such people beba creatinga n'abantu befudde oh God. Sorry. Let me calm down. Amen. Tubato yawo nga batugamba Trace Gospel. Levixone n'oyitawo okutuuka mu Trace ne bakuwa ne platform n'oyimba. Ekyo kati kyamba kibabulire answer yino. That is what I'm telling you is understanding God on a personal level. Buli kintu kyensabidde ku no bawalampe basabe.
Ulaba bino ebyokuddaabuna otryinga. That's why I don't want to do the last interview. This is your last what? Yes, my last interview. Oluyimba olukoze otyo olwa lunaku luno lugenda kutuula Aliwa. luna olunaku lweru kati abantu banyawo kukitubwe bityo bonna babeere ku eno show byonna mubimbuuze byonna kyobala naggamba bo bajjemu ebyokwogera ewasho nyimpi ate njagala nnyo ono gaayo nkwagala nnyo because tumwebaze ensi njigamba amaze that one also, please to ask me everything. Ungenda kwezo show. There is a way I see the greatness in our God. Even from the artist. You sang Chiki Bomba and everyone was up. Even the artist. Enkuka yo baba kuyita bibizibu nnyo. Kabaka asiimye nene waga mwana. Dave. Ne sente zetulina z'amaanyi. Kituufu. Naye tuyambi. Osabe. Balaam is your friend. Balaam yankubira nayagala ngende ku Sheraton. You can ask him. Levi jangu edakiika 2 nga tuyingira omwaka oyingire nga gwasabira abantu. 20 minutes. Sometimes now these are calls which even make me emotional nga mukama bino bina kati bituse. Nenga ambi waliwo atabira ye and it is okay. Omuntu yenna aliyo baba menga tobitegeera yo tetukwina akotaba. Bangamba sigendayo. Buli wamu nga wagenda kumala olunaku lulamba nga tewawulira erinnya Yesu Kristo nga wandyagadde erinnya Yesu Kristo liwulikike bwendi ngenda kuweereza Yesu obulamu bwange bwonna and I would want to be on all the platforms. Amen. Let me tell you one thing. I went to Malawi nga ndi ku show kuliko Gramps Morgan ne P Square. Mutegeera nze nvudde wano kukosoba wano Malawi ne kubo lyaffe terina terera tukyalinze bali tuterereza. So Peter bwengenda eri nagenda nga nzaalinga upcoming of course kwabo kuba these are generals you understand basajja bamaanyi wetuuka nga gwate munene nagenda ofuluma Malawi nga bagamba wow that guy. Gospel is this sweet tunezzamu abayimbi ba gospel bangi nnyo Malawi nga gospel industry Malawi yonna yali yawumula. I'll be frank with you. Nagamba okay gospel is this powerful. Abantu banako okusindikira wendi messages wendi ebimu ajjana bagamba ku TV jora akuba nti ebyo munange ensi teyagala biteekayo era namwe mbasaba aba presenter with due respect because God has given you this platform, don't push something negative. Mupushinge ebintu mwana bwakola oluyimba nga lwa gospel lungi goba olaba nga olwa Levixone lubulamu tuluzanya zanya olwoli olungi gwe kugwe lekoliana bakitegedde. Where's my phone today? If we have time things are going to be nice. Mugenda kuvaako ebintu byemutegeera munendoza tujja byogera nga tuuse kubanga manyi interview eyandeese yakwogera ku lunaku nkimanyi but mukama mulungi because katulage bambi katulage no mujja bitu bwe mtuba tumbuza questionnaire I first give you things to read. Okay. Then, okay. So ningenda very many. Oshtegere. Munzonyo akazi. Ne Benjamin Dube. Katulaba. Omugula ne gombe nnyo bulamu bwange ye Benjamin Dube. Ngoli na yawo. yawo. Like on a daily.
and he has Zama. I think abantu bano bebakeye yeah twemanyi kweli nga tulaba ng'abaana bayitawo nga bambadde balina ababagoberera kumbe mukama alina kyategese twali awo nga twogera ebintu bingi ne ba Benjamin nga we about the gospel nembabulira nobabulira munnange ne challenges that finding eno kwa bali ba Benjamin musajja wa amanyi nazama nanga it's okay we have seen all that nampa Cat Franklin nampa Bani nampa Basumba do this. Are you but sure? You have made a statement that you never stop serving God. That is enough for me. Osege kati time katonda ne bampita kuyimba. Ladies and gentlemen, wali otudde tetwawangula awadi ffenna nalinze manyi Benjamin wabata wangudde awadi lima gitwala asilimu Moses Breeze limo teyalimu bwabata giwangudde ate nali simanyi nti Moses asobola okundiyako awadi goge mazima kituufu nsikulimba ayiyo yange kozi ensi ezimanyi music wange nyingi nnyo okusinga Moses kituufu atambula sigenda kukiddamu topic but you can do research you have internet my music is playing in Colombia, Spain, Portugal. My music is playing in Morocco. My music is playing in Mauritius. Malawi. I've done a show in Mauritius. Packed. Very packed. You can do my show. Nerwanda wakoze. Kati Rwanda zifeko ziri wano. Nkugamba ebintu ebiri ewala. Pacific Islands. My music is playing there. Guess what kubanti ebyo? Tibina kugamba. Ba abituyamba. Oshegera. Sayinza kwa siri mu nsi yonna. Money where my music is playing because I can see how it is moving. I can see. You don't know about wali kulumye irango laba they can recognize that. Ebintu bino tebikyakukyamukiriza nga tobipostinga kubange ensimbi ekituufu ate oyinza bitulaga ne tunyiiga Oshe kati ulabayo labayo kati mukama mbadde gamba nga ategese prime time labayo bampita nenyenda nenyimba. Every time I get on that stage, you always see it in I kneel down. Oshegera enze ntya nnyo kubanga ensi eno enkubye nnyo kubo eno n'okwonogana ebintu otya wanguzi. I always pray and I ask him to increase and I decrease. And he has always done it. Nagamba nze nvaawo ensi eno sigisobola nigwe jangu era tabulanga. After the perform yes, who performed on that show? Come on, Kandagema. Who performed on that show? No, follow me a list here, man. To follow me a list. Something like that. Top 3 performances. Yeah. Bwenavao, but David Mabangamba, everybody. You're so good. So good. Nali, I had another chance. Gendo kuimba ku One African Fest. No. Yes, tewali muyimbi Africa. Gawa gospel. Yali agirinyeko. Oshegera. Bwe batuyita ogenda oyimba otafuna omukisa ogwo ogenda okuweereza Mukama. Oyanga my brother. Go do your Jesus thing. Go do your Jesus thing. Go do your Jesus thing. Go.
netuuka wali nga waliwo batiwa Savage abayimbi abaamaanyi n'otuukayo nenzira era mu kasenge ne mbagamba bano balaba ffe nga ffe ensi yayagala baate ffe ekyatukubya ekikolo naye tuyina nanyini nsi eno gwe tuba tuyita akikole eyagiwangula ne tulinya ku stage eyo nga bayimbi obwedda nti obalaba bonna bawaje. Waje is like the biggest artist in Nigeria, female legend ya inspiring abayimbi bangi najja paka mu kasenge we nali nakama thank you guy, it's so amazing, keep preaching that Jesus. Oshega gamba kati ekitegeeza fe abali eno n'omudomo gwaffe tuli bakufa nagwo temuli bakufa nagwo kubera temwetaaga kufa wabula mukama ajja batiriza. Amina. Ni mukama ajja bakolako. Amina ya oluyimba lunaku lweno abantu bali wano online bagamba naye mutuzaabuza mututambuze oluyimba sikubabuzaabuza kuba n'ebyo nabyo tebandibitegeera kituufu nga bwe tufunye omukisa guno okufuna nange mu nkyazaako. Let me try to kukolako kyensobola okutereeza. Amina. Si kibi. Amina nnyo.